bali kuchanganyula mapumba mukono bali twala lewa yikira omusayi mugambi otyama n'ofana we n'olabena kuva muzeeyi yafanda bebikwemu bali kuchanganyula mapumba mukono bali twala lewa yikira omusayi Katonda genda kwebaka oluyimba oluludde otya luyi? Oluyimba lulungi si lubi. Lunakola? Sound ya kikadde naye nyumira buli omu kuba erimu amakulu. Ng'oggyeko Salimu okugizinirako Karaoke. naye nga sound ejja kukola. Si wakudda mu kyalo? Ateekemu amaanyi takomwako asigale ng'ali creative. Omanyi bamanyi okuva ku mulamwa. Ogenda omuwulira atandise byayimba bya muyimbi waffe ono. Bya sololo. Yeri bazali wasali. Colombia America. Nange kantese ngende nebake. Namukubidde nga ava mu show ngalaga akooye. Banange Salimu oli luno. Kyonoonya ojja kifuna ojja kuzimba ey'okubiri. Ngulaba oyima. Madde manyi lubuto. Sebo kabata bagira ikinze eri mu 227 likes. Video, audio. Video. Bakagira ikinga bambi bagendayo ba commenting ate bantu bo wano. Amangu ago. Ani amupostinze amangu awo? Eya account ya apostinze yo video sound. Nange kangende ndaikinge. Mu liking okole repostinze njiri postinze. Soko tese shadi ogamba otya sajja ngala ikali mu mudu akyagala okuyimba. Ya awomeddwa. Kale bane musoke mu following account eno oluyimba kwe luli. Oluyimba luli kwa account eyo. Musoke mujiweka fule buzaka abantu batono okweza 10. Dr. Kama eno account eri mu big screen jo ino following yeriko sound. Je batadde mu big screen. Kasuku mbukasuku amize swazi banange nfude. Kabata. Banange anti mveri kuluyimba naye nebyenda byatembi era bidate mpoza kasuku amize swazi kati simanyi nange jembije. Naye ngo oluyimba Kabata lo lwaddala oluyimba lulungi era nange kange nefuna nnyo n'oluyimba lwetaaga lugogo. Tadi ojiwadde repost Sinza butajiwa. You're welcome. Ya liking mu reposting kishiyambako okutambula. Bagambye mbo oluyimba tulweyongerayo kusinka kaawo. Tugenda kwongerayo Shadia wedda mwe mutuyita. Katumalize live tuongere bajja kuzisanga kenshi. Kati Mama Pink ali mu kutegerera abantu bali n'abalemesa okola ekituufu kye balina okola Kabata okitegedde yani yamugambye agendeyo. Kale kiki batamanyi Shadia. Kabata ni yagambye Mama Pink agendeyo. Shadia kama yakuwa mama amagazi yakutta. Gwazala yamulema okumanaginga kati agenda managinga bakafero. Okisanga ku internet. Kati katujjako essimu soko tutekayo sound ze mwagala. Genda mutegeyo sound empanvu. Mugano kuzanyira mu budde bwaffe. Kwenda iba tuyita litiriti. Mutekayo mutya akantu akatono nammwe. Mwatumalidde obudde okuva obwedda tukola. Nefa ini mama avudde mu kamoli. Kabata ngo omuyimbi tayogera bambi naye ayogereko bambi. Mimbe tayina mugole. Nyimba zili wa Mama Pink. Mama Pink jawa olugezigezi. Shami agambye bwe nyimba Mama Pink azitadde uwe. Mama Pink. Kabata wa Mama Pink nyimba zo omwami ayamba. Mama Pink lwaki olina olugezigezi oyagala kuba luyimba olunavaamu ngoleta mbu muwala wakole kolabo nono omuvubuka ogeza n'omuleeta. Tulabye n'otumanya. Shadia. Tachi kutwasa nyimba z'omwana kwa kaunti. Mbagambye ekyokukola era nange kyenkozenga ate nyimba z'omwana kwa kaunti yo nyimba tusagala kwa kaunti y'omwana ye talina akaunti lwaki olina akaunti ya Mama Pink ayambadde na bulungi. Mama Pink gye nyimba z'omwana tawa akajanja kati nyimba z'omwana taka tunataka akaunti y'omwana gye twagalako enyimba lwaki okiteeka ewuwo genda ozigyeyo ewuwo tuzagala wona omwana nga tugamba abantu okukola sound nedda nnyabo nawe oba oyagala kola sound gikwatiremu ku akaunti y'ono omwana gye twagala original copy jayo Kabata tuli kwagala original copy ngeri wono omuvubuka tetwagala jijja wa Mama Pink lwaki tujijja wa Mama Pink
Ezendi mu sound Shadi yakoze challenge. Mama Pink account y'omulenzi laba bwayambadde. Naye gwe kuyiya yambadde akubye n'ekikalu. Omutadde uwo ng'akubye n'ekikalu. Mu mpale. Kati okimanyi nti Kabata obwedda batulimba nti bali mu kuteekayo ku account yono nga Mama Pink bali kodinga ku sawuwe. Ya Rasulallah naye ulira. Mama Pink so si wono muvubuka. Naye biki ebyo? Eyo video yabadde ya misana. Namukutera lwaki emisana obwedda temuteeka ku account ntuufu gye babyagala? Lwaki obwedda omusana gwonna muteeka ku account ye ekyokuteeka ku account ya Nanyini Music Edward? Naye labayo nyina account mulabe bwe mumwambaza naye gwe wakubye ekikalu ali bulungi ali masumaati. Dressing code. Kabatambu challenge eriyo nti oluyimba lulimu amaloboozi ga Mama Pink agataddemu. Abyogereddemu. Neno mukazi gwe nawe no totudde. Maloboozi ga Mama Pink. Naye nawe Shadi yambalamu ku magezi naawe. Ompita musiru nnyo okutula kwe extent. Bakyala mulimu amaloboozi ga Mama Pink oba nedda? Naye mulindeko. Mama Pink lwaki gwe ofunye obudde omwana n'omukwata. Aki yagambye yes mwegali. Omwana ye talinayo video ku account ye ku lwaki gwe woje ziri mpitirivu. Video jeziri. Obwedda tulinda original sound ye. Simu ebadde ebalenya. Nawe twatolereza byotamanyi. Bagenda kwata challenge ku simu ene ya iPhone then bazitereke babelenga postingayo mpolamba. Account y'omwami yino waliyo video emu. Naye amukwata yeddi yamanyi Kapulu tonyiga nnyo bambi okoye naye tonyiga taata. Abantu bonna bagamba oluyimba luli wa Mami Pink. Ati soka we muting balukomyewo luveeyo wa Mama Pink. Luli wa Mama Pink abantu kye bagamba. Bambi oba kati oba omuyimbi kati ayogera kitaata. Olaba sigamba kati mwe Jute Media obedda mutubeezezza wano nga mukola biki? Kabata baleke bambi tebabitegera Mama Pink yali mu kubategeerera ajukira go osindiseyo ng'omugezi oba nawe omwesiza otya I don't know. Kabata bali mu kubagamba gwe akwata video kumiikiriza mbu musooka mudiriti oluyimba lwe musoose okola. Kabata olaba singa batamanyi babagambye ono onagambye mbu balina sooka kudiritinga lwe basoosa ate ne bakola lupya kati ate bongerako bwongezi. Singa abadde baldistributinze bana balane we batandijje Mama Pink oli mugezi mazima naye kati terunaba distributed ati omuyimbi naye alina otteekayo nga kaweze eddakiika. Bana Mama Pink mugezi ntidde n'okutya abantu balina obwangu. Wala buli muntu ali mu kuŋŋamba wano nti Mama Pink oluyimba yalutaddewo. Anti mbu balina okubidiritinga biri byonna nti baterekayo olulala kati awamaze ng'amala mangu. Temuludiritinga ka intro mukaleke eyo naye n'oluyimba muluteekeyo bibeereyo bibiri. Bijamala bigende wamu nebya Mama Pink nga bamaze naye singa oba balikolinga bono muvubuka bamukwata singa abeerawo yekka bw'omu n'omuntu amukwata kamera naye bano we bali bawuliriza ebifa ku live baneeno baseka bali bakolola musooke mumuweemuko ku budde muddeko ebbali. Kyateeka nti mulina obeerawo mumutunuulidde mumuyise TV musooke muveewo mumulekeko awo bamukwate video mujja kukomawo. Bananga bagesa ne bateekayo olwokubiri nga mulimu amaloboozi g'omuntu tujja kusulawo otulabye n'otumanya. Mama Pink ne bw'atajjaayo just ono naye ateekeyo bateekeyo kati akakinga kati egenzeeyo. Mama Pink ne bw'atajjaayo kituufu. Bijamala bigende mu America abimanyi bulungi. Ate natuwa drone ekwata ebifaananyi. Sirika gwe Shadia wamma tebalina kulujjayo balina kuteekayo video ndala mpya. Tebalina kujjayo intro ne intro abantu basobola ogikozesa then ne bateekayo endala. Bijamala bigende wamu nga bataddeyo oluyimba ku distribution. Ne Mami Pink bambi temumunenya nnyo kyale. Akawunti bali mugigaana okujja waggulu nze bansobedde buli kadde bagijjayo. Mwebenyini mwe mutugambye tujijjeyo akawunti twa upload. Salima akawunti yali musimu kubali kukwatira video. Shadia. Naam. Aha, kati onkoze bulungi. Yes sebo. Ebintu bya music tebibeera mu pressure. Nsobola okukola oluyimba mu lunaku lumu oba mu ssaawa 3 naye luno tulukoledde ennaku 2 z'essaawa 48 kati na buli kintu kyonna ffe bye mwogera tujjamu ebyamakulu ne tulaba kiki kye tugenda okukolera omuyimbi kuba wammwe baza yayogera lwaki Mama Pink yalulina
mutubale mu kumagezi ekyo kyoyogedde nakyo oyo omukazi obwedda ayogera ate tuwulira yo kye kyakututemba sajja ekiro kino yasinza ayogera kati ekyo kyoyogedde nakyo kitegerekese era tugenda kukebera akuba enduulu tetuwulira wategedda challenge ng'oyambaza omuvuuka ono bulungi kati mumulese maganduula tunalutegera tutya oyogera na musajja mukulu teekamu akawoowo musajja mukulu gwonzaalako maaniina ate ayogera na saponsa samu akawoowo kati saponsa amitiza omusajja omukulu mweyuze mujja kweyogeragana edda ku manyoko owulira bakika kyammwe mukwano mama nyabo akiko ye producer ngani wano tobinyumya bwe twali tumusonde ya sente nga teyawakana gasiya lero weekend akikite mumunenya naye muntu akowa simanyi musajja mukulu okulira bewamwe tenjagala bagamba producer soko ogumikiriza kakiyamalirize oyo mukazi mwalese waki fego tusinga okugira eguli zonna zitaddeyo video ate tunyumiza kubikola mwalese waki maze mukola yayambeko obuyimbi okulabika bwatu akuyamba biki eguli zonna ziri eri ewuwe tulina okwogera hey kale mama Piki girlfriend wa producer oyo Pinki lwaki tagenda namuproducing eri ewuwe kakati mama Piki and producer Master Shane omaze okuyomba tugende mu maaso yogera oba oyogere gana kwogera kakati tugenda kukola buli kimu nze njagala nnyo amagezi gammwe ng'abaayagadde omusajja ono kuba si ye mwana wa Kafeero yekka ate si ye yekka ayimba ku baana ono gwe twasiimye towanvu ya mboozi kati engeri gye muli nti gwe mwasiimye twetaaga amagezi gammwe mu mbeera yonna kubanga waliyo abalina obukugu ku bya TikTok waliyo abalina obukugu ku bya distribution n'ebirala byonna abayimbi bonna abanene bazze bawagirwa abantu nga mmwe bonna bozze olaba tuukira ku nsonga olyo wanvuwa nnyo tubuulire kiki ekiddako kati ekigenda okuddako tugenda kutereeza one by one okutuuka nga buli kimu kiteredde bulungi era tugenda kubeera nga tukomawo ku akawunti y'akabaata eno kubanga buli kimu gye kitandikidde okukakasiza ddala nti buli kimu kiri mu order nawe wennyini obeere wooli ng'owulira essanyu nti mbutuufu buli kimu kiri mu order ate yatugenda kwongera n'okufuna abakugu abatusingako mu bino nga DMS tulina ttiimu ekola ku bya distribution ttiimu eyo tetennaba kujja kuba oluyimba lufulumye leero ttiimu eyo bwenajja ekola ku bya distribution kabaata soko olinde omwami oyo awo wakonye wa distribution manyiwo nnyo kati ani alina obuvunaanyizibwa ku luyimba alina obuvunaanyizibwa ku luyimba ye management egenda okubanga etandika okumutwala mu maaso naye tewaliiwo agenda kutwala rights za muyimbi waddeemu ekyo kyebadde njagala obuuza zonna mwazibyebye dda kubanga rights z'omuyimbi abantu abadistributinze oluyimba balina obanga bakwatagana n'omuyimbi bulungi ng'era omuyimbi alina waafunira era ebyo omuyimbi yakave kasanda tena kyamanyi bambi ebyo byennyini anti kati ali mu DMS nyabo kati olw'okuba nti ali ku DMS ffe tumanyi buli kimu ali mu BNS mwe mwamusindikayo bannange omuyimbi ono ku DMS ffe tumanyi buli kimu mubitereeze nga tebinatabuka tumanyanya ani manager w'omuyimbi omutuufu omuyimbi ali mu management enamba eziri ku bayo y'omuyimbi zaani ngirabako enamba 3 zaani zonna zaaki zonna zaaki ono omwana alina enamba 3 kapuno alina enamba 3 ebyo ebibuuzo birungi era tubirekodinga kapuno atyokogera byonna tugenda bifollowinga tukakase nti buli kimu kiri tanagejja nako mwe mugejja buli nnaku kiki ekigenda mu maaso enamba yesembyayo ki olina enamba mmeka kapuni olina enamba mmeka olina enamba mmeka ekyakututeeja kyejjusa mulimu enamba emu enamba yesembyayo ziguddewa akiki producer tomuvuganya ayagala tujje ku luyimba embuzi muyina otekayo enamba emu ey'omuyimbi toka producer abadde ansiimye ngende yewe tujje wali aganamba 3 waganda bakubbayo y'omuyimbi wali eya mama Pinki enamba za mama Pinki jaka enamba zo enamba ya kapuni emu kapuni enamba za mama Pinki
ati okwogera bamuvuyavuya. Mama Pink galo je namba zo mwana gwe. Mudeke ye namba emu yakapuna gambya ine namba emu. Mama namba yayo kiyogera ngeze ulira. Goberedde omwana wa Kafero abenga omulemesa mukazi. Kafero yandekera abaana bano twali tuwogera nga tuli ba mukwano. Kapuni. Kulwachi muteka ye namba Pink simanyi. Omutegera wendabye namba 3 kubayo. Chadia. Esimu sichwati baza. Bagikyusiza dda. Omuyimbi luliwe namusanze wakabate jayina Chali gwe yabadde naye Guy nze nga manyiye manager we. Tuli naye wano Guy wali. Yenga wache namba zizo. Wakikuleta mu kutu. Enamba esoma ku namba yo tuwulire ndalo. Mwinateka enamba yoyo Guy kubala bikaya. Salima kiri bweti tumusirike banyonyole. Linda kasome namba ya management si ya muyimbi nawe mujasula tamanyi kulekana. Erina kubeera ya management kati ya management we yaliwa. Ajja kutuuka okwemanaginga. Ayina okwemanaginga muntu mukulu. Mudakiika yabadde naye jjo. Mudakiika nedda singa abadde wa kibuga yali sobodde okwemanaginga naye engeri gyali nti bambi tanabitegera mumanaginge bamujjemu empewo. Manager kwata omuyimbi wo omunyigirize omuteekereyo ennamba. Nawe wamuteekera ennamba yo Guy gwe yabadde naye. Mutaddeyo ebinamba by'abakojja bammwe basenga ffe tutuute ebinamba 3 bikolayo ki. Mama Pink ataddeyo namba za Pinki. N'omuyimbi mumugulire ku ngoye ezitunulwako. Nze nzimanyi zeze namba ze. Ati mwana Shadi. Ojja kiwulira. Toliddamu kuzuula. Omukazi okola ki ekiro n'abasajja. Tusaba kubeebaza tubasiibule. Ino so twogere n'abasonda ssente oba eddoboozi lisigalamu era management ya Pink naye kati baligaana. Eriyo diski waliwo wano nga tusonda ssente ezo bano bakiiki bali n'abalawe bali awo be basonda ssente. Leetayo kubalala abasonda nabo tuwali Jackie oba ali mu mulimu abadde kwali awo. Naye toleeta Phantom wano agenda kutawaanya abantu. Ne Kasodde yali kwali ndowooza. Kasodde wasonda ssente Shamimu nani ni Nyakiso balala bangi sikyabajjukira. Abantu wayo ku ssente z'omwana oyo ez'oluyimba n'ogenda mu studio mwe bannannyini luyimba. Kabato oluyimba lwa mmeka? Lwali lwa $5,000. Naye twasasula ennyimba 2 ye miliyoni emu. Tayaseera? Era teyamuseera. Yasi yatukoleranga kukufa. Kyali bwe kiti Shadia. Oyo akolera ino waffe ku Federation member waffe. Kati namuyita ne mugaji otuyambire ku ssente zino ze tulina kuba tuli mu kujja obujja mwana. Kuba yakolera kinana. Aisha gamba yasonda. Musa Aisha huyo kwali naye yasonda. Shadia anto yakubidde bannatolo akubira kakadde akubira abayimbi yakubira walukaga yakubira baani. Just twamwita nyimba za rais just kakade nga bakolera oluyimba nyimba za Prince Shadia yakikola bukozi lwa kisaza sente onagambye nti kubanga sibya wano tubateseza mbuka bakakadde zirina miliyoni 10 kukyazanye ba 8 abata tugenda tufulumya oluyimba ne Phantom ata ensonga gyensinza okulaba ku muyimbi abo amagezi babadde bangi n'abatamanyi byakuyimba nga boogera bubi. Omuyimbi yesi mubi naye abawi b'amagezi abantu bano abangi abali kuno buli omu agenda kuwa amagezi gage n'atayimbangako. Ate ba producer balina communication language yabwe gye bakozesa, balina olulimi lwabwe lwe bakozesa nga bo ba producer gamba ngaabo abakuba ebivuga. Ne kati abantu abali kuno bali kumpi abantu 2,000 buli omu kyasanga kyayogera kijja producer ku mulamwa. Ate n'ekyokubiri Mama Pink oluyimba luba kufuluma nga lulimu eddoboozi kyabadde owninga copyright. Oluyimba luba luteruba lwa muyimbi copyright. Omuyimbi abanga mukozi wa mukolera. Kitegedde. Era bw'owulira ennyimba za Palaso zabadde nga baziyimba agamba kama Ivan ng'akateeka mwango oli ng'ateeka mu TNS. Ka TNS kitegeeza yabeera n'amaanyi ku muyimbi. Kati Mama Pink akantu kaataddemu kabadde ateekamu akake. Ako kakulaga nti ya owninga oluyimba omuyimbi tasobola kuyimba nga taliiko. Yakwata ssente z'omuyimbi kwata ez'ebivulu. Kyova ebiseera ebisinga abayimbi baviiramu awo.
Njoli amukwata chifu na managing na amukwata offside. Kati mwe mutuko kwagala okujja okwagala mu managing ngoli abagamba nze munsasule sente ze nateeka muyimbi nenga tayina ziyateeka muyimbi. So mubere very careful ne Mama Pink oyo. Ayinza obbakwata ano nga mukyabange ekyokusaga ne maasawo. Kiyinza ofundikiranga ya owning omuyimbi nga bwalaba Jeff Chiwa byakolanga bashiba byakolanga bapalaso naguguba nabo mu makoti ne balwana naye nga yaliko ekintu kimu nti omuyimbi wange amwagala ansasule ate waddembo gamba nti amutaddemu miliyoni 5 ye waddembo okulamula so nze mbadde nteesa Mama Pink akantu kali akajjemu ate ekyokubiri omuyimbi essaawa zino tetunamanya manager ye mutuufu ani agenda kubeera mutuufu omuyimbi manager wo mutuufu tamanyikiddwa ekyokubiri mwe mwamuwadde ssente tetumanyi ttiimu kyemuliko egenda mulondoola ne mugenda malo mukolera oluyimba olw'okuba naye talina byamanyi watandira becoming a hit song essaawa zino Kabaata Bwementi ogenda fuuka omubinga ate gwataddemu ssente. Bwetumanyi oluyimba luyinza ofuuka hit songo. Ne lufuuka hit songo. Naye ng'okimanyi Kabaata gwe yandibadde mu dakiika 2 lwakakolebwa challenge 2. Naye ng'okimanyi nti Kabaata gwe wandibadde mu bamu abasoose okuteekamu omukono mu muyimbi oyo. Gwe wandibadde at least. Oba Kabaata ateekemu akakenti Kabaata live, Kabaata TV. Kabaata n'abeera mane Kabaata oyo muyimbi gw'omuzudde teri amutaddemu ssente. Kabaata lwaki omuyimbi oyo omumanaginga tosobola? Mondeke. Kabaata abayimbi tebasiima oyo ayinza tomulaba nti musirise bwakuba hita ayinza obutaddamu kudda katuuti wana abayimbi abamu bwe batyo tobangako musirise ne bwafunamu ssente ssebo oyo asobola okukyuka n'ogamba omusajja ate alina bigambo kati ng'ayogeza maanyi abayimbi ogenze wala Kabaata gwe yasulira ku YouTube okusonda gundi ya YouTube ne bwamukubira essimu nti jangu ombuuzeeko takyakyala Kabaata ano nga alina ebizibu musajja watu oyo gwolaba alina sad stories naye kati oluyimba ate abaana bato postinze bangi kati oluyimba olwaddala luli ludda waye posti bannaluta ekyo kyetukozeeko kyebayita okutabutiiza tuli mu kuta challenge ezi naye tetunnata luyimba lwonna nti lusobola twalirwa ku leediyo ku TV kuki wano tuli mu kutabutiiza naye baba Phantom ekintu kyayogedde kituufu era nkwebaza nnyo nti ozemu oli mukkakkamu n'oteesa bulungi nti kye tulina okukola ekizibu kyokka kyekyo ekirimu logo ya Mama Pink gye tutakanyizaako biki naye ebirala byonna biri fine ani eriyo diski ffe twasasula oluyimba wano n'abaana abali mu era nange ndi ku management y'oyo omwana kuba nze ndi muwe w'amagezi kikola nasindise yaabo kati bwe kibanga basponsa bano bagambe nti kakaveemu DMS akantu akajjemu era DMS ngenda mukubira enkya kuba agenze kwebakamu abadde akoye we mukubiridde wali nti ku byakiiki nga mmanyi abadde anyi nva ku linnya lyange ggwe liveeko naye kati kolwakiiki basajja ngo batya basiya agambye enkya ngenda mukubira mu buli ekisembayo kuba naye bamugambye bugambi waliwo ngambye webanga mugamba nti mwagala kali kagundi ka Mama Pink kugiramu nti oluyimba kati muba mulina okubijjayo bakajjemu mulyoke muto oluyimba abantu banakolamu challenge Kabaata n'ekirala kikino kankiba nti bwe kirina okubeera Kabaata Mama Pink mumulaba wagwo kiraba otya simanyi kati oli omuvubuka kenyini ali luddawa ali kumanejinga mawuti yoyo muvubuka Yesani angambye kati bwe tuba tuze mu byagala Kabaata kati Mama Pink yakoze kyaki Tadia Mama Pink mamusasudde ogendera Mama Pink mamusasudde ogendera Mama Pink mamusasudde ogendera ku muyimbi oba Mama Pink yalinga waliwo yamukase yeewaayo ng'afunira wa yeewa Phantom kankubulenga wekiriye Phantom kankubulenga wekiriye Jute yagenda n'anoonya omuyimbi we mu kyalo gye bali bamugobedde ku DNA bwe bamuleeta n'atandika omugira Kabaata waffe kwe kutuyita atukwatireko kati Kabaata yatandika otukwatirako ne bampita ne banga eriyo wuuyo mu comment gwe muyimbi gwamanya ebyabayimbi jangu otubuulire tukozese muyimbi ki tukole tutya ne mbagamba asobola okuba sitayiro yoyo omwana ogijjayo bali bantu babiri Mubiru Smart ne DMS ne David nenoonya ku Mubiru Smart yali ajjeko essimu nga yeebase nendeeta David oyo kuba David akoledde ku basitabu Anatolo yamuleeta walukagga byonna yamuleese akubidde abayimbi bakadonkamu bonna kati bwe twajja wano bazira kisa ne batusondera akasente ne tufunamu miliyoni emu n'esooka eweebwa producer nnyimba 2 ebyaddako awo Derek Phones ebyaddako biki kati Mama Pink naye yaliko kuno
nangamba eriyo onoba ogenda okukwasaganya omuyimbi oyo tumubeereko tumuwe ku magezi biki tube nga tulinga baana kuba ffe tuli ku banaffe tuli ku ttiimu ng'ogyeko bakabaata eno kuliko duty nanyini muyimbi yamuleeta n'omuyimbi nange ne mama Pinki ne twewa ennamba nankubira jo yankubidde nga nze ndwane mugamba genda ekawanda abantu abo gye bali biki nagenda ekawanda nagenda mu studio ne leero naddayo nabo kati bwe bikyali wano tetunaba tambula kiri kiwanvu tetunaba kusayininga nti tuli kiwanvu bwe tuti naye tuli mu kuyamba buyambi muyimbi eryo disco olaba kabata omulaba ono kabata akyabiyita ebyokuzanya naye omwana ayinza okufuuka ensonga e Kampala nze ndaba yandimutaddeko logo kabata promotions yandibadde agituma na kabata promotions oyo musajja omulaba kabata nga guugaya naye akasajja kayinza okuba hiti n'ogamba akasajja yagikubye edda naawe anagikuba mirundi kajja mu kabata tozanya ssebo baba Phantom lwakuba kabata tabalaye